Nakamate Cissé omutuuze w'e Buloba Bunwa yasiiba mu maziga era ng'asula akaaba era nga ye n'abaana be bakeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu ng'ono atubidde n'abaana babiri abaagongobala ekyaviirako kitaabwe Matovu okubinnyika mu nsuwa n'abaleka awo ttaya awatali asakirira nga kati emyaka 10 nga tebamukubako kya mulubaale. Taata waabwe twayawukana dda mu myaka nga 10 simanyi kimuliko simanyi gyali ye tazaala baana balima tazaala baana bwe batyo. Maama ono tumusanze afulumya omu ku baana be Lubega ayote ku kasana olw'ensonga nti tasobola kutambula nga ye omuwala Nakacwa yeewalulira ku lubalaza kyokka ng'embeera mu bawangaalira eyungula ezziga ng'oluba balwegeka ku ttaka awatali wadde ekyebikkwa. Wakati mu maziga maama ono atunnyonnyodde engeri abaana be gye baagongobalamu nga yagezaako kubatwala mu malwaliro ag'enjawulo ne bigaana nga n'ekisinga okumuluma ye bba Matovu okumusuulawo n'ategeeza nti ye tazaala balema nga kati basuza basuze ekimweraliikiriza nti nnyini nnyumba mwasula yandikoowa n'abagoba. Ebyensulo era nawo bansuza busuza kubanga wano mukwano gwange naye era naye alabika ng'akooye kubanga buli kimu yambeererawo okusula nali nina mukazi g'omwensula n'angamba vaayo gye wano obeerewo n'abaana. Ye omu ku baana bano Nakacwa agamba nti alina ekirooto eky'okuba omutimbi ku mikolo kyokka n'okugenda ku ssomero kyagaana nga kati nga nnyina yamusitulanga buli lunaku okumutwala ku ssomero wabula yakoma mu kyakubiri n'alemererwa. Ifuti wali yagala beera ki? Mutimbi wa ku mikolo. Kiki wandiyagadde bakuyambe? Okutuwa obugaali, okututwala ku ssomero, school fees, otugulira ebitabo. Ate ye mukulu we Lubega agamba nti yayagala nnyo okusoma naye tafunye mukisa guno nga bwe guli ku baana abalala nga buli kiseera abeera mu maziga olw'ensonga nti nnyabwe bamumenya nnyo ng'abasitula okubatwala emmanju okubanoonyeza ekyokulya n'ebirala. Obuzibu bwe nsinga okuba nabwo bwe bw'okuntambuza nga bantwala mundu ate ne banfulumya nga n'abansitula nabo batuuka ekiseera nabo ne balemererwa. Bawanjagidde abazira kisa okubayamba bafune omukisa nabo basomeko n'okubawa obugaali nnyabwe awo n'okubasitulanga buli lunaku. Okusomozebwa kw'ennimi, okwabula, okweyingiza nga mabibi ganyiga obuyinja. Kiki wandiyagadde bakuyambe? Okutuwa obugaali, ensuba n'okuyambako ku maama waffe. Kwe kutuweerera naffe tusome ng'abaana abalala n'otufunirayo ku buyambi kati nga batufunireyo abatuwa otutwala batufunireyo n'obugaali. Ye maama agamba nti asula akaaba olw'okusoberwa ng'ate n'okufuna ekyokulya alina kwoza ngoye ku kyalo ng'oluusi aba ali eyo enkuba n'ebindabinda olwo n'adduka ayingize Lubega kuba yiye omubiri gwonna gwagongobala nga tasobola kwesitula mu kifo. Neeralikya kubanga singa babadde balima nga basomyeko ogambako nti kale naye tebasomyeko kale bayaayaana baagala okusoma naye sirina we mbikwasaganya sirina buyambi bwonna. Olumu n'emirimu ne gigaana wiiki nga nnamba nga tofunyeeyo goyoleza ngoye kwegamba n'obeera mu mbeera bw'etyo. Munnaffe woba osobola okuyamba osobola obuyambi okubuweereza ku ssimu nnamba 0759 95 29 21. Ensula tusulako akapaliso ketuina kayinikayinika n'ekyokweyisa byonna biba byange. Bazira kisa bonna abandaba neetaaga obuyambi okunyamba ku baana bange okubeerako wembeera n'abaana bange nabo bagendeko ne ku ssomero kubanga byagwa okusoma nga era abaana abalala. Okutuwa we tusula nangiti, okututwala ku ssomero n'okuyambako maama waffe.